Oliver Mbekeka ye mutendesi wa Lugazi akadde kano era yataddewo ekyafaayo na Koregolo ng'omukyala eyasose okutendeka mu Liigi y'eggwanga Uganda era ttiimu ye eya Lugazi yafunye obuwanguzi bwa ggoolo emu ku bwereere ng'ekuba Express FC. Mbekeka okuweebwa omulimu gw'okutendeka Lugazi ng'omutendesi ow'ekiseera kyaddiridde Lugazi okwawukana n'omutendesi waabwe Sadiq Sempigi. Kwekirizaamu wekkiririzemu omukyala ali eyo manya nti osobola okukola kyonna. Just kwekirizaamu nangeri gye weeyisaamu empisa then n'okusoma. Nzizeyo okusoma kafubi nga nkuze. Sometimes bikutabukako ne byonna kwewaayo kusoma kyoyagala n'okwagala ki then okufuna goal wajjo oyagala okutuuka. Kino nakyogera nakigamba bawala wange babiri ne mbaganja nnyo traininga tiimu ya super Katonda kirese mbale sobola kuzanyira mukisa guno mbale sina kwebaka mbale sebase nebbanga okuva lwe balangira kuba nali sibimanyi naye ate waliwo neiba yangamba ate gwe manyi tibakutaddeyo gwedi coach kati okuva olwo saddamu kwebaka. Bayizzaamukko ne bannamawulire ab'enjawulo naddala abo abagoberera omupiira gw'abakyala era bamulinamu essuubi. Mbekeka I think yenunudde kuba bamuwako ttiimu ya under 20 y'abakyala ne bitatambula bulungi nnyo mu 2019-2020 naye ndowooza wojja n'olaga alaga nti myaka ena egiyiseewo alina kyayongeddeko maybe mu kumanya mu kutendeka so nze nsuubira nti tekyalibadde ku mukyala kyalibadde ku ability. Babayo abakyala abalala basobola okulaga nti basobola okuvuganya n'abaami bajje bafune emirimu bakole. Yali musambi mulungi nnyo era nze namulako ng'asamba kino kigere ekya kkono omupiira yali agutegeera era okufuuka coach n'asoma CAF B kyalaga nti atleast agenda penga back omupiira ng'agukoochinga okuwangula omupiira ogwasoose naddala nga badde akolera omutendesi Sempigi nga tawangula kyalaze nti n'abakazi balina abilities ate kyongedde okugula okubakkiririzaamu nti abakyala nabo basobola okukola omulimu gwe bakola era kiraga nti abawala abakyala abalala nga Farida Bulega abali mu mupiira ali mu big league ne ttiimu gye bayita ne ttiimu y'abakyala ate yayeko ne mu big league ne mu Wakiso Hill naye kiraga nti abakyala balina eddala lye batambuddeko. Yakulaze nga bazanya ttiimu ya Express nti asobola okudda mu bigere by'omutendesi Sadiq Sempigi. Ebyamulemmeko ebyalemye Sadiq walabye nti Lugazi badde tennafuna win yazze n'akikola engeri gy'asembolingako ndabyeko trainings ez'enjawulo nga ezasoose ng'atendeka ttiimu ya Lugazi wamulabye nti ali ambitious. Era omuntu tosobola kumudifferentiatinga n'abatendesi abasajja engeri gy'akolamu emirimu gye. Nafunako omukisa n'entuulako naye ne twogera ku bintu ebimu ebiri technical akulaga nti tayagala nnyo ate kwenyigira nnyo omupiira gw'abakyala ayagala okulaga abasajja nti naye akola ki naye asobola okutuula ku mmeeza ze zimu nabo. Lugazi yakudda mu nsiike erekuza omwezi 3 omwezi guno nga basamba klabu ya NEC. Abel Kitaka, Salt TV, Omunnyo.